Nzikiriziganya ne statement ow'ekitiibwa Katikkiro gye yakoze okwosa olunaku olw'eggulu nti Buganda genda Tanganyika na bwekiti abaagijje ku maapu ya Uganda mumala biseera. Nakyogerako mu video gye nakola gye buvuddeko existence ne appearance. Nembaga Buganda entuufu teri ku maapu. Era ekinfuula Omuganda si kubeera ku maapu. Naye ow'ekitiibwa Katikkiro weewaawo Buganda tegenda ssenguka egende Tanganyika. Weewaawo entuufu teri ku maapu. Okakasa eyo gy'oyimiriddeko gye bayita Buganda. Buganda entuufu yo yeeriwa. Oba osanga statement eyo yalibadde mo useful mu gyenkaaga oluvannyuma lw'okuzindibwa kw'olubiri mu gwenkaaga mu omukaaga. Kubanga Buganda yasigaza emirandira gyayo. Buganda yasigaza ennono zaayo. Buganda yasigaza ensalo zaayo. Era Buganda yasigaza obusinziiriro ky'ova olaba. Yayanguyirwa nnyo mu gw'ekinaana okumaliriza omulabo Obote kubanga yayina obusinziiriro. Neyajja ng'omulumirirwa yajja mu Buganda mu businziiriro kubanga Buganda yabulina. Abataka ba Buganda baasigaza ettaka. N'abantu ba Buganda baasigaza ettaka. Abaganda baasigaza ground. Nga n'ekisinga obukulu twali tusigaza ennono. Naye Buganda kyeno gy'oŋŋamba entuufu kw'oyimiridde. Ssaabasajja kwe bamutwalira mu kkooti okuwoza ogw'ettaka e Buganda Ssebunyolo. Abataka kwe bagendera ewa Museveni abakoppeyo ku ssente bagule ettaka e Buganda Ssebunyolo. Eye Buganda entuufu gy'oli mu kutegeeza abantu. Nze ekibuuzo kyange kibadde kimu. Eri si ntuufu ffenna tukkiriziganyiza. But are you sure eyo kw'otudde kw'olamulira ng'ow'ekitiibwa Katikkiro Mukuumaddamula ye Buganda entuufu? Ow'ekitiibwa Katikkiro, Buganda entuufu weeba teri ku maapu kye tukkiriziganyaako ng'eri awo w'oyimiridde. Abagenyi bo n'abo b'okuuma e Buganda Baganda banno ejjo baazindiddwa amataba. Era gaabagoyezza ne gaboonoonera ebyabwe. Abamu tebakyalina wa kwebaka, abalala tebalina wa kukolera. Era situmanyi oba waliwo abaafudde ate era nga kisoboka gw'ate amataba agandaala ekibuga kyonna kizibu okuba nga tegalinaako gwe gaatutte. Ow'ekitiibwa Katikkiro nga ggwe ayimiridde mu Buganda entuufu ewabadde ekikwena ekyo nga sinnawulira ddoboozi ly'okukubagiza bantu abafiiriddwako ebyabwe n'okusaasirako olw'amataba agazinzeeko abagenyi bo n'abaana b'omu nnyumba. Nga sinnawulira kusaasirako. Omanyi lwaki tewabasaasidde? Kubanga tobavunaanyizibwako. Si ggwe abavunaanyizibwako. Kati Buganda entuufu erina okuba nga n'ebizibu ebigwa ewaayo bisooka kuvunaanyizibwa ku yo. Naye Buganda entuufu gy'oyogerako mw'otudde mw'otalina n'amaanyi gakubagiza nga n'ekifo ky'obwa vice president kigisinga amaanyi. Kubanga twalirowoozezza nti buli atuulawo abeera kibombeya mu bwa vice president bwa Uganda. Naye waakiri ba kibombeya ate bo bakyalina amaanyi agakubagiza n'agaziika. Ate gwe gw'otalina mu Buganda entuufu gy'otugamba kwe tulina okugumira. Okulembera kati okulembera ki? Sikunenya butabakubagiza kubanga si buvunaanyizibwa bwo. N'ekyobutabeera buvunaanyizibwa bwo ke kabonero akakulagira ddala nti Buganda entuufu teriiwo, gwe ate takyalina n'amaanyi gakubagiza kubanga si yeevunaanyizibwa ku ekyo. Lwa nsonga mu makampani agali mu ntobazi ojja kunoonyaamu eya Kikomeko, eya Kakembe, eya Mawejje, wallahi ejja kukubula. Nga mulimu mannya malala bannannyini kampani ezo.
kakati gwatasobola na goba bazzi mu ntobazi okugobawo kino ekizibu ky'amazzi agandadde ewaffe Buganda agatwala ebintu agatwala abantu era agatta n'ekifaananyi kya Buganda mbugwa ngamba ngume mbugwa atudde ku Buganda entuufu owekitiibwa ngumire ku kigambo kyo gwatalina namaanyi gakubagiza era atalina namaanyi gano gaddagala ku kizibu naawe ekyakulemesezza okuva ewaka eyo ye Buganda gy'oŋŋamba mwotudde ngumire kituufu yo Buganda teba ku maapu ne Buganda entuufu yeeriwa gy'oyimiriddeko okakasa ye Buganda entuufu mwebasibira abaana ba Buganda mwe batuuka n'okwegayirira abataka mujje mutweyimirye nga bo balowooza nti ekyalina amaanyi bonna ne banneesammula be natuukirya nti totuleetera bizibu tokitukola tuleke mwana gwe e Buganda abataka mwe batalina sse mwe basigaza obusigaza amannya abataka abatalina na ttaka weewuunye mu Buganda ow'ekitiibwa Katikkiro mwatasobola kunogera ddagala kirwadde kye bayita mazzi gandadde ng'ate amanyi we kiri naye nga talina maanyi gakinogera ddagala. Mu Buganda Ssaabasajja Kabaka mwatwalibwa mu kkooti awere ennembe n'ogw'ettaka kubanga Nabagala gye buvuddeko n'ekirowoozo obulowoozo nti Ssaabasajja bamuwakanya ku ttaka kijjawo ekifaananyi kya Buganda entuufu ate awoza agambwako asongwamu olugalo. Mu Buganda omuli amannya ga Kabaka agatakyalina miiningi kubanga Museveni yagenda amenya linnya ku linnya ali kusongamu olugalo ndi mumenya n'endulya Saamu Mayanja oba alumusonzeemu emeka bannange alikkaabya amaziga ndi kukaabya musaayi amasiro lwe baagooca kyekyali ekigendererwa amannya ga Ssaabasajja ne ttayito ze zigenda zeetozoolibwamu bazeetoziramu okukakkanya ekitiibwa kye ne Buganda eyo Buganda entuufu ko ŋŋamba ntambulire era ŋŋume nti weeri muki mu existence mu verbal oba mu appearance eriwo muki eyinza okuba eriwo mu verbal kubanga ne appearance yennyini baagikuggyeeko kakati tusigazza kugumira ku kigambo kyo nti weeri. N'amasannyalaze ne gagenda kyokka nga mbadde nkyanyumirwa okuweereza munzikirize enkomekere wano tusisinkana olunaku olundi olw'enkya tweyongereyo n'akaboozi ako naye nga temwerabira ente y'abafuutu sooja n'akaceere k'abafuutu sooja akaayidi ku 0773 97 17 57 ereeta Abdul Kikomeko omuceere bagenda kulya basenze ebigere ennyama bagenda kulya basenze ebigere naye nga temuntima ye ebyo byonna mbyogera naye nga temukoze eki ettemuntima ye nabwe kityo abankuumire yatutonda.